Obuzibu bwagudde dda eri nkuba kyeyomunnaffe eyaddayo e Uganda okufuna obufumbo okuva eri selebu omu gwe yafuna ku mitimbagano gya intaneti yamujja ku Facebook n'amwegomba ne boogera avuddeyo mu ggwanga gye yali akolera akomyewo e Uganda bakoze emikolo bagenze mu bufumbo beeyagadde afuuse mwami na mukyala wabula mu kabanga akatono nnyo omwami ono emizeegi gyonna ne gitandika okuvaayo. Omwami ono gwe twogerako abasinga mu mumanyi Shehi Eliasi, abasinga mu mulaba akola nnyo obutambi bw'eddiini, ayogera ku ddiini n'ayogera ku kino n'ayogera ku kino, ayagala nnyo tola salaamu, akola obutambi ng'ali Makka, akola obutambi ng'akola foundations, akola obutambi ng'ali muzimba emizikiti n'ebintuntu ebirala, naye nga munda muntu mulala nnyo. Bannange abantu b'eddiini mutuswaziza, abantu abagenda mu bintu by'eddiini, abantu ababuulira eddiini mwe bamapasita bamasheehi, bannange musaana kwegenderezebwa nnyo. Musaana kwegenderezebwa nnyo oba wabeereyo ebitebe by'abantu abakulira amadiini bano nga basooka kutunula ku bikolwa bya muntu kuviira ddala mu maka ewuwe maka ewaabwe gy'azaalwa mpaka mu maka ga ewuwe basooke bamuwe ekitiibwa ekyo ekyokubeera seeka kubanga abasinga bye boogera ate era si bye bakola. Omukyalo ono yavudde ne yeekubira omulanga ng'obutambi bwonna bwe mwabuwulidde, asiiba ku migo omusajja amukuba, omusajja amutulugunya, omusajja akola buli kimu. Naye omanyi we byatuuse ku omusajja kyeyakoze tugenda kubanga tukiraba mu katambi awo ke tugenda obbattirawo. Wabula nga teyenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange eno, gwayagala okunkubirako jangu ku Instagram page yange nkozesa Sheila Adita page, followinga onkubire ombuulire kikyoyagala nkuyambe. Wabula nga ate ku Facebook nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok nkozesa Sheila Adita page ne Sheila Adita 1 jangu obeerenga oneeyungako. Tugendako mu butambi bwa mwana muwala ono nkuba kyeyo, obulamu bwe buli butya, buzze butya, embeera emugootaanyeeko, bamuswaziza, obutambi bwe bonna babutaddeyo ku internet. Katusooke tugende ku butambi obuli mu kutrendinga ku ssaawa zino ku internet ate era tukomewo. Oya bwaki kale bakati mulimu obwoyayoya nakyo ekyo bwe buno bubeera muli lasekano bashiri obwoyayoya wanewuki ate buli ddagala lyetusanze lirimu amaliba. Seeka lwaki wabigira mwana wa kitange tubya kiferefere ebyo Seeka Bashiri n'eddala lirino waggulu liiryo Ibrahim pola waki Seeka leka asomedde wajjeyo muganda nkanafuna mukyala kwata soma no Seeka gwe Seeka bismillah ate bufaanana bonna bwe bateeka mu mulyango naye abasawo bafeera bennyini okimanyi kaliwa maama kaliwa akatebo nedda buli mulyango yateekamu kamu jangu ne wano Seeka tulabe ne ku guno la hawla wala lyonna libaddemu drop lyonna tubadijjamu drop. Omusajja ekitiibwa ewa la hawla wala quwwata anzijeko omumwa teeka Seeka katereze wano anzijeko omumwa nyongere obwagazi. Soma ayatul kursi. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يسجدك لا إله إلا الله لا إله إلا سدي بابا دياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله دم أنت دم kumanyira eno nyewulizi ebatawuluza n'ennalubega Mariam Allahu Akbar taddayo mu makaago ono musibye nyirire bawange
أعوذ بكلمات الله yeba wange tancha wanga amabere leka ndabezaawo ngange gemelungi yimbula ugati asoma edwa linda ko soma edwa gamba bismillah Allah la ilaha illa Allah mpola tega kuma mganda wange لهما في السماوات عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم ومن خلفهم لا غشية ولا يؤتون ولا يؤتون litadadiwe tata jango labe ne lino mulyango wala yaghfiruna wala alim wala yaghfiruna wala alim obutambi obwo nga we mubulabye nga batankudde ennyumba y'omukazi omusajja ono omusiraamu eyakulira ku musingi gw'obusiraamu kale nze mpulira nga ndi so disappointed mu sheehi ono omuntu eyasoma eddiini n'akulira mu maka agatya eddiini tosobola keera ku makya n'okwata akatambi ka mukazi wo ng'ali bwereere mu ngoye ezisiibwamu ewaka nga n'enviiri azitadde enviiri z'omanyi mu kitiibwa ky'eddiini nti omukyala enviiri alina okuzibikkako enviiri wazireka ebweru aba ayise bukunya abeera bwerere ng'ate ogamba oli sheehi n'olikodinga ekisenge obupale bwe bonna we bugwa ku ttaka wobulikoodinga mbw'oyagala kukakasa nsi ng'omukazi wakuloga njagala mbuuzayo ekintu kimu eri mmwe abasajja mubadde mukimanya ebiseera ebisinga mmwe muleetera abakazi obakolera eddogo mwamuleetera abakazi okutandika okubaloga okubakola ebikyamu mukazi waddu nga naye alwana okulaba nti nno akusigaza osigale ng'omwagala nekimuvuga ekintu nekimuvuga nekimutwala kutandika kukuloga ye gwe omusajja oswazizza omukazi kulinessa wabula gwe emizeejo ogyogeddeko emizeejo ogikomyeko weekubyemu mu mutima n'olowoozaako ku bintu by'okola omukazi oyo bimuluma kyenkana ki ye otunuddemuko ku bintu by'okola omukazi oyo bireka damage ki mu bulamu bwe okutte maama w'abaana bo omukazi gwe webakako mu kisenge kyo matrimony bed n'okwata akatambi mu kisenge kyo kyeweegattiramu n'omukazi wo n'okwata mukazi wo gwe weegattako gwe webaka naye gw'oyinamu n'abaana n'omuswaza obeera taata kikaaki ffe tusiiba tubagamba nnyo abantu abaleeta eddiini eno bajja kusaanyaawo ffe bantu bafirika abantu nga bawakana ne tubagamba nti abantu abaleeta eddiini eno yandibadde nnungi naye eddiini abantu bagyongeddemu ebintu bingi ne beerabira n'ebyobuwangwa byabwe mu byobuwangwa n'ennono okulaga ekisenge mwe weegattiramu okolera emikolo gyo egy'obufumbo kiba kintu kive nnyo ekisenge ekyo tekirina kulabibwa buli omu tekirina kuyingibwamu buli omu si buli omu nti akiteekamu amaaso naddala ngaekisenge ekyo kya mwami na mukyala ekintu ekyo kikyamu imwe abakkiririza ennyo mu ddiini y'obusiraamu era nga abawalabu mwe basinzanga bakatonda wali olabyeko akatambi k'omuwalabu yenna akeera ku makya nalikodinga mukazi we namuteeka ku mitimbagano wali okalabyeko naddala ng'omukazi alimu ey'embeera kibi nnyo tetuganya omukazi yakoze kibi okukola shiriki naye ku bbanga eryo lyonna omusajja ono lyabadde n'oyo omukazi yakakitegeera nti omukazi akola shiriki olw'okuba omukazi yavudde neyeekubira omulanga omusajja amusiibya ku miggo yenna mukazi wattu ajjudde enkwagulo yenna ajjudde empi bamukuba okufako obufi yalaze enkwagulo n'alaga emibiri gyonna nga bamukubye ekyo kinnyonnyolako otya bw'oba olaba nti omukazi omukoye byakola tobyagala omanyi gye wamujja mukwate omuzzeeyo gye wamujja mu basenga be mu ye obagambe njagala kwawukana n'ono omukyala akola ABCD oleme kumuswaza abasajja mweddeko mwensonga lwaki abakazi ennaku zino batemu wabula nga tetugenda kukomaoko bawe katambi akavuddeko emberebezi akavuddeko bino byonna okugenda mu maaso wuyo bamuswaziza bamuyiisiza ebintu bajjeeyo amalogo bajjeeyo biki na biki katugendeko mwaka akatambi nako tukawama tukusaidi y'omukyala tuwulirize ye kikyayina okwogera kweno embeera ate era tukomewo Induru obotola myezi 5 right now. Olulala. Banange ebintu nga mubikola nnyo nammwe mulimba. Mupaku kati. Tukubikola nnyo naye kyatukwatira Makka kuba yantwala Makka.
nemukolera obwenze mumaka tebuba bwenzi kuba twali bawoowe nene empisa ebine muzikola ate mugeze kwenenya ate nemukolerayo ogundi twali bawoowe kijja buzi tekyajja nti buli maka musula mu loogi maka obukosi musula mu hotel musiba hotels ali manyino musula mu lujjudde awo nga musaba musaala mwegayira Allah kisinziira mubaamu ennaku ze musulayo mubaamu lwe kuba twagenda mu biseera bya winter ng'empewo nyingi so nomo komo empewo engeri gyeri ennyingi owaayi katufuneyo wano ka hotel tugire kakati Mr. Omalo nga nzija nga omanyere neekiriza kuguma nakubeerawo butaswateko kunoba biki nga nzija nfumbye kati abo omala ofuna olubuto ne mudda kiki ekyaddirirako awo kati wano emala ofuna olubuto we twakomawo mu bifo tuyombe nali sikwatagana na balamu bange kati omumanyi Saniya Kigozi mother of Afan ani Hanifa Kigozi Saniya Kigozi yaliwo no ye mother of Afan ali awo muwala yebikkirira sitira byeyita mother of Afan linnya yeetuuma bwetuumi mother of Afan alabirira bamulekwa muwulira kati oyo mulamu wange si mwangu kakati nga mbeerawo wano era bifo tukyakalane ne bba wange bifa ntwala emaka twali tumaze okuyomba nga nkubye yenna nswazizze sooka oleke maama lekera okuwaayiriza seeka tasobola kuba alina amanyi ddiini amanyi Kuraani nedda mukolano yemulaba eweebisiirira ne mu nju yaffe sooka oleke ne seeka akuba oyo seeka atusomesa oyo kitakuba ntabalo kakubuulira ennaku yange kubanga agamba loboozi ge maloboozi g'omukyala ng'agezaako okunnyonnyola ensi biki ebigenda mu maaso mu bufumbo bwe abasajja guno omuze mu guyina mwefuula abantu abalungi ennyo ne mutandika okudda ku baana b'abannammwe ne mubatulugunya wabula abakazi tulabye kirabika twatondebwa kubonaabona naye bw'ogenda mu nsi endala omukazi yatondebwa kufuna ssanyu lyokka era omukazi yasalawo naye ffe mu nsi ezaffe eza Africa abasajja bajolonga abakazi nga bwe baagala mpulira okunyolwa ku mutima kubanga ndi mukyala kati wano we neebuuliza abakazi abaabadde emabega mu katambi kano nga musaakaanya ki misikiini musaakaanya ki lwaki mubeera ku sayidi y'omusajja gye mutaba mu bufumbo omumanyi biki mukazi munnammwe byayitamu mu nnyumba ya muganda wammwe olw'okuba oli musaayigo nammwe mujja kubiroozaako naddala mmwe basokolde mulamu mulina nnyo olugezigezi mujja kulooza ku bino ebintu baganda bammwe bye bakola abaana b'abende mujja kubiroozaako kannyabo kalabika kabadde katuuse kwemaze naye amulikoodinze amutaddeyo ku mitimbagano alaga abantu nga waali omuntu omukyamu gwe muwezi oli mwezi okufaako obufi otaddeko akamanyiro k'okkuba omukazi oli malaayi okufaako obufi otaddeko n'okumanyira omukyala oyagala akola atya abasajja nga mwagala obufumbo bubanyumire muwe bakazi bammwe ebitiibwa nze eno y'emu ku nsonga obusajja nga bwe buti bwe bundeetera okukuwa obufumbo lwa nsonga obufumbo oba ovudde mu bulamu bwo obwa bulijjo nga ggwe omukyala n'oyingira obulamu bw'omuntu omulala ng'obwo obulamu bw'oyingidde mu byokola byonna olina kusanyusa oli byonna byokola oli yalina okusalawo wabula si ggwe byonna byokola oli yalina fayino se kino sikyagala kino nkyagala kino tokikola kino tokikola tolaba mikwano gutyo tolaba gundi oli yalina okusalawo byonna byokola oba byonna byokola birina kubanga bisanyusa oli oba bikunyigiriza byoli byayagala oba bikusanyusa yoli byayagala oba bikaabya yoli byayagala bwe bonna obufumbo kyova olaba nze omuntu abunkaka ofumbirwa ddi genda ofumbirwe nga togenda banange genda nkunyiigira okufaako obufi lwa nsonga tomanyi wa gy'ontuma
bangi mu ntaba eyo bafuniriddeyo ebizibu bye batagenda kwerabira mu bulamu bwabwe bwonna, bangi nga n'obufumbo bavuddemu nga tebakyayagala kuddamu kubuwuliza. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yaffe eno, tukusaba video zino nzirabe, commenting nga tumanye ekyo ky'olowooza, tuwe endowooza y'omwagalwa. Tukusaba gwe wenna neetaaza osobola okunsangayo ku Instagram page yange nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita page, ku Facebook nkozesa Sheila Adita page. Jangu onsangeyo eri gwe wenna aneetaaze, wabula nga ate gwe wenna atanaba subscribing nawe chance ekyaliwo weyambisa ekigambo subscribe okwate ne kade buli video nagiteekayo ekutuukeko. Imbaagalanye.